Bantu batono abasobola otegeera obulumi Chosen Becky bwali mu kubeera nga ayitamu oluvannyuma lw'omwana we okugwira ekimbe ekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. Chosen Becky yazze ku live n'akulukusa amaziga nga yeegayirira omutonzi asobola okubeera nga amusaasira. Abasawo basobole okukola kyonna kye basobole okubeera nga bataasa omwana we. Chosen Becky obulumi bw'ayitamu ge mu mazima ga Katonda nsobola okubeera nga mbuwulira nga mbumanyi bwali mu kubeera nga ayitamu. Oluvannyuma olunaku olw'eggulo nange okuziika mukwano gwange g'amazima obulumi osobola obbuwulira naye nga tewaliwo kyabbukolera. Chosen Becky obulwadde obuli mu kubeera nga butawaanya omwana we tebunabeera nga butegeerekeka, naye embeera y'omwana wa Chosen Becky gy'alimu mazima ga Katonda otunuulira ka vidiyo naawe obulumi n'osobola okubeera nga obufiiringa. Bulema okufiiringa kale osobola okutegeera embeera bambi Chosen Becky gy'alimu. Amaziga yagakaabye kate gamuggwe mu kiwanga, obulumi bwo bungi, n'omuntu omuzibe asobola okubeera nga akitegeera nti neera Chosen Becky obulumi bwaliko bungi. Ono mwana we gwe tuli mu kubeera nga twogerako sinti oba so ndowooza osobola oteebereza obulumi bwali mu kubeera nga ayitamu, ekintu nga kikwasaganya ku mwana wo, ekintu nga kikwasaganya ku maama wo oba bazadde bo, omuntu yenna osobola okubeera nga otegeera obulumi bwali mu kubeera nga ayitamu. Updates ku kirwadde ekibiri mu kubeera nga kikyojjanya oba nga kyagwiridde mutabani wa Chosen Becky kubanga yenna azimbye face ezimbye, osobola omulaba nti bambi n'omwana yennyini ali mu kubeera nga afiiringa obulumi. Tugenda sigala tubawa updates ku ki ekigendera ddala mu maaso, naye ng'essaala ez'amaanyi bambi wonna wooli osobola osindika essaala. Mukama Katonda awulira abantu ab'enjawulo we tusaba, oli n'asaba n'oli n'asaba. Munnanga abamu mu ffe tukola emirimu emirongoofu, abamu mu ffe tukyalina baana bato tetunnayonoona kiri awo, abamu mu ffe mwana watu Mukama Katonda ayinza oyisiza ku ssaala yo n'ayanukula essaala yo, omwana wa Chosen Becky n'atereera. Yonna gy'oli osobola osindikira Chosen Becky essaala bambi asobole okubeera nga amuvuunusa obulumi bwalimu, omwana we asobole okubeera nga ajjanjabwa era bw'atyo atereere. Waneno ku SMX Media kankusaba subscribinga ongende ku notification bell tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa. Gw'atalina mukisa business tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku ennamba y'essimu gy'olaba, ebisigadde obimulekere.